Sabbiiti ewedde minisita w'ebyentambula Fred Byamukama yalangiriranga minisitule ye ng'eyambibwako poliisi bw'egenda okukola ekikwekweto ku takisi eziri mu mbeera embi oba ziyite ziganyegenya okukakasa nti teziddamu kusaabaza bantu. Tuleeseewo kitandise ennaku 10 operation ganyegenya. Emmotoka zino zirina okuva ku makubo. Uganda Police Traffic wamu n'abapoliisi abalala bagenda kukola wamu 24/7 bagenda kukola kino na bisana. Ekiragiro kino leero lwekitandise okuteekesebwa mu nkola era naffe enkoko tugikutte mumwa okulaba embeera bw'egenda okutambula. Amaaso tusoose kugakuba ku basaabaze abalabise nga bakonkomadde anti emmotoka zibadde ntono nnyo ku kkubo okusobola okubongera gye babadde balaga. Bandeetera 3,000 nva maya naye olwaleero bandeetedde 5,000 kati okwo kwonna kunyigirizibwa ne gye ngenda simanyi oba naazifuna. Natuuse essaawa 11 ku kkubo vuddewo essaawa emu. Nga bwe bagamba nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo abagoba ba boodabooda babadde ku mudido anti ng'abasaabaze babeeroboza bweroboza. Songa n'abammotoka kika kya Costa nabo babadde mu mbeera ya mudido. Mu paaka y'e Nateete omuli takisi ezivuga ku luguudo lwa Nateete Nakawuka olumu ku nguudo ezimanyikiddwako takisi eziri mu mbeera embi tusanzeemu emmotoka nga zaakubalira ku ngalo. Abamu ku bavuzi ba takisi be twogedde nabo ku luguudo luno balaze obwennyamivu olw'okuba ng'ekikwekweto kyateekeddwa ku bo bannaabwe abattukutuku bwe bali mu mulimu gumu ogw'okusaabaza abantu ne batakubwa ku mukono. Emipiira kwegiri naye twebuuza twagala kiki ekikusika ekiri emabega okuleka ate emmoroka embi nnyo mu mayika ze bandisookeddeko butukutuku obulina ebitundubaale. Okusobola okukola omulimu guno obulungi obwedde abasirikale ba poliisi batambulira ku kabangali yaayo okwetooloola enguudo ez'enjawulo okusobola okugwa mu buufu obw'abatakisi abajeemera amateeka. Wano abatakisi bangi babaguddemu bugwi era nga buli omu abadde ayimirizibwa omugoba n'ayokebwa kajjojijjoji w'ebibuuzo. Bangamba kumpaakinga ate njitwala kugikola bangambye njitwale bagikole. Ffe boona tubadde twakava ku poliisi kati tukole. Bano babadde bazeekebejja si kungulu kwokka wabula abamu babadde bayingira ne mu mmotoka munda. Abamu ku bavuzi ababeekanze babatebuse ne bakyukira mu kkubo okudda gye babadde bava. Poliisi abamu babagoberedde ku boodabooda era abatakisi ne bagezaako okuziyingiza ebikomera by'abantu bye basanze nga biggule wabula kino tekibawonyezza. Ezo ezifubutuddwa ne zikwatibwa abasaabaze balagiddwa okuzifuluma ne zitwalibwa wakati mu basaabaze okuyogerera poliisi ebisongovu. Ku luguudo Lunateete Busega waliwo omu ku batakisi ayimiriziddwa era ng'ono agezezzaako okuyita ku musirikale kulitalaba bw'abadde ng'akyekebejja mmotoka ye bw'atyo n'ateekako kakokola tondeka nnyuma wabula n'agwa mu 5 ez'omusirikale omulala. Ku poliisi e Nateete tutuuseeyo ne tusanga ezimu ku takisi ezibadde zikwatibwa.
Okusinziira kwayogerera poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananula ategeezezza nga kino bwe kikyali ekituuza n'alagira bannannyini takisi okuteekesa mu nkola ebiragiro nga tebannabagwa mu buufu. Zino emmotoka muli babuyinza okuzitwalamu mwennyini ne muzikebera bwe musanga ebitali birungi ne mukola ki ne muzifikisinga. Kirungi nti Ministry of Works and Transport centers zaayo nzigule ezikebera zino emmotoka Namulanda, Kawanda ne Namavi. Unawanjagidde abasaabaze okukwataganira wamu nabo kuba kino kikoleddwa ku lw'obulungi bwabwe. So to riskinga n'olinyene emmotoka bulijjo tubagamba nti obutebenkevu ku nguudo bubavunaanyizibwa bwa buli muntu. Okusinga okulinyene emmotoka ate n'olinda omutraffic ogikwata. Oyinza obutatuuka eri traffic weeyimiridde ng'ekoza akabenje. So kikulu nyene emmotoka naawe ng'omusaabaze bw'olaba nti emmotoka eno si nnungi embeera gy'erimu si nnungi kino teweetaaga ove okukitegeeza. Ebikwekweto bino we bijjidde ng'enteekateeka ez'enjawulo ez'okugoba zi takisi ziganyegenya ku nguudo zizze nga zifa ttogge nga n'abakulembeze ba zi takisi mu ggwanga baavaayo mu mwezi ogwokuna ne bawanjagira bannaabwe okwewa ebbanga okutuuka nga lumu omwezi ogw'omukaaga nga bakanisa emmotoka zaabwe eziri mu mbeera embi okwewala okugwa mu mikono gya gavumenti. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.